Pride gye yeeyambudde nandisabye Pride eyo ne Ssemujunganda agiggyemu kuba is also brilliant boy agigwinala bazimba eggwanga eyo no Uganda yiye alina abaana ate atya instrument of power ziri mu mikono gya President Museveni yagaba ye Ssemujunganda ajja kukola ki bimukwatako kati multinational issues kitegeera Segona kyekimu abona bahonorable bali brilliant naye they are wasting their time in relationship kitegeera Dati President Museveni tagana kuwa mirimu afande kubutuliza kyokuba nti Honorable Yusuf Salam yalegaseko alina kyaleeta ku tebo waliwo ekyamaanyi ennyo kye mwafunye olaba Kyagulanyi owakakoosa akatonotono mu Makerere naye yavaayo n'ayagala bwakulembere eggwanga sobola kubeera MP gye bamulonda talina kye yabakolera ate n'abuuka tannayiga nakulabirira constituency n'ayagala alabirira eggwanga kati ate Honorable Nsibambi omuyivu okusingawo bw'atunuulira nti banne abamuleka mu FDC olwaleero be ba sipiika olwaleero be ba Deputy Attorney General katononya afande kyabaddemu okweyagaliza ng'atunulira sikweyagaliza kyembadde njagala statement gye mbadde nkuleeta gy'oba olinda mbadde nkubalira sipiika bombi Deputy Attorney General akola omulimu ogw'amaanyi awolereza eggwanga widely ng'akozesa obuyigirize bwe genda kola Levo Dombo ow'ebyamawulire mu NRM naye akola omulimu mu ngeri yonna naye ye dormantly abadde mu opposition ng'alaba ali unutilized kyekyo kyenkuleetera omuntu yenna omugezi kati alaba ng'ensi etambula without his hand gobeere ku ludda oluwakanya buli ebintu bitambula oli ku ludda luwakanya gavumenti enguudo zizimbibwa okona okuvaayo kwe mu opposition kulina engeri gye kwagisanyalazaamu Honorable Nsibambi okuva mu opposition eyina engeri gye yasanyaladde of course basanyalala lwakubanga contribution ye mu kuwa amagezi aga destabilizing eggwanga bagiruzinze kati agenda kuzimba kusaabulula byabadde awakanya agamba ati amusole gye mbadde sikola bulungi erimu kitwala ggwanga lyange maaso kubamu akafaananyi omwami oyo bannambye ayina basalizi zagaba ezisuka emeka so kakati olaba he's an entrepreneur naye agamagezi ge agamutuusa okubeera entrepreneur bwajja n'agapurayinga mu gavumenti naddala nga bamuwaddeyo ekifo eggwanga ligenda mu maaso yes so kakati twavubye bwe twasomesa twavubye eyalabye amazima muffe twavubye eyalabye ng'amiisinga okwongereza ku ttafaali lya President Museveni lyazazimba okugenda mu maaso waliwo bamukubamu ebituli olw'emyaka nga bagamba nayeyenga mukadde agenye amaanyi kigagenda okugatta ku ggwanga Honorable Nsibambi okulonya kinaana kyenda bwemba mutunuulira ali mu nkaaga Trump ayinene China Trump alina emeka akyengezaako okutegeeza
nti alina amaanyi g'obwongo brain power kitegeera naye NRM mukwata nemutwala ku secretariat negamba yes tufunye omuntu erina kyemmanyimu mu bwongo ekitegeera kati pride gye yeeyambudde nandisabye pride eyo ne Ssemujjunganda agijjemu is also brilliant boy akigwinira bazimba eggwanga iyo Uganda yiye alina abaana ate atya instrument of power ziri mu mikono gya President Museveni yagaba ye Ssemujjunganda ajja kukola ki bimukwatako kati multinational issues kitegeera Segona kyekimu abona bahonorable bali brilliant naye they are wasting their time in opposition kitegeera naye President Museveni tagaana kuwa mirimu speaker wa speaker honorable speaker yes mukuzimba eggwanga manyi ffe bannansiku President Museveni yatwikiza ekintu kimu give value where it is kitegeera era ne bwe twabeeranga mu nsiko ng'osanga kopolo nga bamulinyisize ne bamuwa obwapatoni komanda okusinziira ku mwana ye komandi ye okusinziira engeri gyakumakuma bajasi ne bagamba nti uyu mwana asobola okubeera komanda so tetujja kugamba nti bali Honorable Ssemujjunganda ne Segona n'abalala ng'abo tulaba bwe bongera ku maanyi ga NRM eggwanga litambula value y'abakulembeze abali mu opposition ate abamu babeerayo nga bawagizi ba NRM nga si bambega bamanyimu abantu ba bulijjo mulonda just funkyukakyuka naye temumanyi value beruki kyovulanga mulimu bakandidate presidential candidate abagenze bagamba nti abo tebemba temumpadde afazali mu president babaddemu abalagi naye ate nga ba opposition always kitegeera wano waliwo rumors ezayitingana oba ndowooza waziwulirawo namawulire emabegako nga bagamba talebona ndala mafabian yandiri obwa gavana tewabiwulirako so but he's an economist, he's valuable so those values President Museveni tayagala zigottayo enkyolwala ebikaaso ofe nga tolina kyokontributinze mu ggwanga lyo lekawo ligase ekitegeera ngokyala namiri bannabyabufuzi kubudoomuganya tubalaba rate kwe bakyukira okwegatta kwenaagulukuyageranya kuba ogyeko kuba nti honorable Yusuf waliwo n'abatayatiikirira nnyo olwokuba nti tebazitowa olowooza ekyokuba nti bakyuse nnyo okwegatta kwenaagwe tekiraga nti baweddemu essuubi nti tewali ngeri gye basobola kukyusamu balaba bali wasted sikugwamu essuubi ne sijagamba nti baweddemu essuubi but balaba nti they are unutilized basoma tebakola bye basoma ate nga gyebiri bye balina okukola okitegeera ne balaba nga mu civil servant mulimu ebituli bye balaba nti mulimu abakozi b'ekiboko bagamba nti afadhali kagende nsavinge wali olwaleero ekisanja ekiwedde kiwadde opposition ekifaananyi nti they are wasted bwe balaba nga bwe nkugambye Honorable Kafuzi Jackson Deputy Anthony Jane constituency ye emukkiririzaamu agikoledde kitegeera anegotiatinze within the party gyeyingira nga bueafulisi nanegotiatinga ebirungi byonna bitwala ewaabwe kati gwe opposition alaba nga buli saawa banakulaba ng'oli mu ministry nti
bamuguze mu kifo ky'okugenda okusakira abantu be kati alaba nti okubeera mu positioni nga tasakira bantu be tekimuyamba afazali kayingire wali kati honorable Nsibambi olwaleero bw'anaaba ng'aweeddwa oba bamuwadde ekifo nti bamuwadde naye ajja kubeera nga former MP asobola okugenda mu ministry eya works n'abagamba njagala enguudo zino bwe zitekikole n'agenda mu minister of energy n'asaba amasannyalaze gatuuke wano ne wano ne wano kitegeera n'atwala obuyambi obwo ne balabira dda nti yabuleese definitely mu kalulu akaddako ajja kuwangula. Twogedde bingi, nsaba bannayuganda mwogere okwagala ensi yammwe muleme kuterebuka olw'ebigambo bya Honorable Kyagulanyi mulabe ng'eggwanga lyammwe mulyagaliza okukulaakulana olw'abaana n'abazzukulu naawe maama muyambe gavumenti okugjayo ebinyusi ebisobola okuleeta obutabanguko mu ggwanga okubira omulanga bannaddiini statement ze muyisa mube nga muli sure nti muyinza odifendinga si kubatiisatiisa wabula bataba omanyi kubuulire ndi mukkiriza Katonda ne mwana naye sikkiriziganya n'abamu mu bannaddiini okusinziira ku history gwendabye mwalaba ekyali mu Rwanda mubatematema ne bafaaza nga bayita n'amagye abantu baze for shelter oba security ekereziya ne bajja ne battibwamu naye nga connection evudde mu bafaaza yes baabano bazze kaakati Tanzania yakitandise nga n'akawuki tekannagwa yatandika okuyiga ababadde bakuma kitegeera so okuma omuliro mu ggwanga lyolimu lyolaba erina emirembe kiyinza okubalwako n'abaana bo tigowa kozinga kino for God and my country neyanzize mwebale nnyo olabye ddala kubanga gezaako ettaffaali lino nsi yammwe